Tumukyazizza n'ekibuuzo kye nirabidde omubuuza bali ayagala kubuuza big guy nti big guy ekikututte okukola decision gy'okoze is it because of the political ideologies is that NUP or is it because of the excessive pressure kuyitiriddeko because kyabulabe okubeera nga agenzeyo by pressure than ideologies the pressure yosinga etuuka n'ekuggwako onasigala nabo ng'obanywereddeko oba ogenda ku defecting ogwokubiri oba kitegeera bw'oyo ky'ogwokubiri awo oba okoze byagunjo bya Mayinja nagamba Mayinja enkofiira yamutuuse ono yamutuuse oli Mayinja teyamutuuka Mayinja bali bamwaya edi mutwe nagamba Mayinja Ronald nasho gye nakola ebyo ebintu bya second chance ebyajjirawo second chance biki naja nayogera nze sedaga second chance nagamba Mayinja wegendereze nengamba Mayinja ng'oyagala okumanya mbu n'abantu bakukooyi jangu okomewo Uganda otegeke birthday o inviting nga n'abantu oba invitinze bu invite gambe ne wana bakozeewo bana abokya emicomo tebajja kujja bajja jjokya bagirete bagende bagimulekeraawo bada abasoda bamulete bagende nga tuli very honest rape alina omwana yazaala omwana but engeri gye yakireese the context the acting the drama the maziga the atmosphere kyawulikisenga atazalanga ku mwana ekisa kyoyinza okumukwatirwa nga bw'omulaba amaziga ge yakaabye oba okitegeera yet there are people out there abanoonyeza abaana mukama nga kyababamye bambi ng'olyagamba bugambi niwe luba lubuto ndulabeko yes but for you have a kid omulina at least okubeera appreciative of that nti ninawo kino kyagamba mu bufumbo bwe buno obupya obufumbo bwa myaka ebiri n'ebindeeba oba kitegeera just 2 years mitono oba kitegeera ekyokusatu abantu betuzanyiramu katugeze tuli ba personalities ebyaddala olina okumanya nti eyeweeza omumba bwe bazikuba ono mwannyinaze rape afuna obudde n'agenda ku Instagram oba TikTok oba socials nateekayo life eri private nti wano UK or to say UK public yes eri private n'agifula public ate nga mu choice ye lukusa lwe kusalawo kw'eddembe lye tisobola mugaana kyemudi mugamba tuli mu third world ate third world third and sad yes abantu abali obubi bangi okusinga abali obulungi so naturally omuntu ali obubi abazungu bagamba misery loves company okitegeera omuntu ali obubi ayagala nnyo nga alina gwasika babeere bubi bonna tebaagala kulaba ng'oli waggulu yensi nga ye ali wansi ayagala kusike kyobola bannabyabufuzi abasinga beerimbika nnyo mu omuntu wa wansi amufaanane nti nga ye omuyimbi wabadde ajja okwentertaininga because omulimu gwe primarily muyimbi wabeerewo bakaria politicians ng'omulimu gwe politician kale primarily ye yabadde muyimbi naye politics amuaffectinze tiwabadde nga ajja okuyimba ng'obucupa bukola ki bumukubwa ng'oluusi ne bookings ntono tezikyajja weebale kati awe wava ekinyuso ekisookera ddala mu kumukuba obucupa atandika okujja n'agamba bannange kiki ennyo temwagala kunzikiriza kubeera nga nina choice yange mu byobufuzi essaawa eyo yali acrossing yali ali eri already because ayingirayo 2011 mu campaigns za President Museveni wetulengera Eddie Kenzo nga headliner stamina project ojjukira kati ye big guy in fact abajjukira obulungi mu 2020 jjukira covid eyo stage ey'okubiri ogwokubiri waliwo we bamuwa emmotoka oba yali Mitsubishi ojijjukira alfadie n'asooka agisse kati wayitawo ebbanga katono tugenda okumulaba ng'atandise okwogera ate eno gyendi tebampalana tebampa bulungi tebanvujjirira weebityo fe abali eno tugamba jjukira abantu abo
bangi nnyo abazannya deception okitegeera ng'asobola okujja n'akaaba eno emiryango wadde manju nga kirala ng'olumu nabatume genda oyogereyo kino kikole diversion kikole bwe kito kitegeera so no one cared about him mukadde ako bagamba gwamanyi tufaayo ki teri yakutuma tufaayo ki okitegeera because abantu abali naddala mu essaawa zino mu njawukana y'ebyobufuzi omuntu ng'ali ku side y'opposition waliwo olukonko lw'amaanyi nnyo n'omuntu ali eri kati oba gwali eri olumizibwa bagamba gwakola ki gwamanyi ndowooza ng'omuntu nayembakinga tu kye kiyinza omukomyawo the comeback game nakitegeera eno mubawagizi be bangi bavubuka bayimbira fe abasoma demographics tugenda okulaba nga opposition ejjudde nnyo abavubuka be batapinzeemu ennyo so by default oyinza okubeera nga abavubuka be bawagizibwa ate bewonyeezezza olwa decisions zo politically kati ku embakinga ku comeback ye abali eno ewakyagulanyi kati atandika okubeera nga adefectinga mpola nga zimu ku actions ezibeera zikwata ku Bobi Wine olaba olumu ku social media ateekayo esembe ya 1 million match wamulaba yagenda ensonga za alien wezibaddewo ayimiridde mu alien nga defendinga side ya Kyagulanyi okitegeera paka olunaku olwajjo we yagenzeeyo which I believe it was premeditated kyade kiteekeddwa nti ayina okujinoza mukulu yagendayo n'ayogera naye privately nga bino tebinnabaawo ebyajjo nga tebinnabaawo Really? I tend to believe so. Okusinziira ku bye walabye. Ku bye ndi mu kulaba the patterns zeni mu kugamba. Okitegeera. Ndowooza yange. Nti n'agendayo ndowooza ne boogera oli n'amusuubiza nti ku mukolo omukulu nga tuggulawo ekibiina kyaffe. That will be the right moment for you okukolera kino bambi. Onkusulirewo tawulo nkuwe second chance eyo. As Bobi Wine, your fellow artist. Okay. Kuba ne Bobi Wine ng'omuntu as a leader orientation zayiseemu n'obumanyirivu bwayiseemu saa zino bwalina waliwo ekintu ekitusomesebwa mu political science kye bagamba nti in politics never create a permanent friend, never create a permanent enemy. Teri mukwano gwo walubeerera, teri mulabewo walubeerera. Create permanent interests. Have you reserved your place for the long-awaited Strings of Love concert by Aziza Zion? Hurry now and get your tickets at www.quicket.co.ug. Don't come alone. Come, let's spread love at the Kampala Serena Hotel in the Strings of Love concert by Aziza Zion on Saturday 4th November 2023. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngo lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752871515. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omu-Nigeria Ken Erics Ugo. Zubeda Zakuba, don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda Kontaku. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, VBK, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza $3,000,000 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kale yonna gy'osinzidde mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru wali okubeera ng'otulaba saako okubeera ng'otuwuliriza ekyo kyokola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala nkwanirizaako nnyo butereevu ku mukutu guno Viki exclusive era nga amannya bampita Viki era nnyongera omulundi ogusembayo okukwaniriza ku mukutu guno mu butongole atatwegattangako
nkusabye subscribinga bw'oba omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mu kade kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wegambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tab yo ojja kuba ofuna notification mu kadde ate amawulire obe omu ku abo abasooka okugafuna mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Mbadde ndudde okubanga nyumyamuko ne munywanyi wange eyafuuka munywanyi wammwe naye at least ewalala ensonga abadde azitambuza bulungi nnyo nnyini ddala asimulala ye the Juggernaut. Olinawo akagamba aka one day I will conquer oba okwogera otya naye nsuubira that one day is today. Olinayo that one day? That one day is when? I always keep myself. I never settle for less. So buli lunaku I strive okubeera better than what I was yesterday. Or what I am today. Kyobola bangamba Frank Ntambi, Wayne Balokesa, the youngest East African professor, the Juggernaut, the renegade, the connoisseur, the encyclopedia, the man, the myth. Later I'll become a legend. I saw one day I'll conquer. Connoisseur chechi. Connoisseur kigambo ki? Ebigambo ebyo owuli ekigambo nga kabejja. Nyinimu. Yes sir. Omanya bisinga abantu bano abantu twefuula nti twasoma nnyo naye ng'oli ayogera ekintu nekyewuunya. Ebigambo gye biri tebiggwayo. Ennimi zonna ziri very rich. Ne ku status zo ndaba oluzungu okozeseza ddala aba P7 tulina okwesonyiwa. Anti ndi writer. Mbadde nga writer wa articles. Mbadde real blogger. Kati me blogger ate mwakiwewula. Ffe tuli ba vlog, tukola vlogs. Nanti abasinga bakitwala nga blog. Yes, blogger. Kati nkisomesa wano ku I have taken much initiative to teach people kibaita blogging. Ne who is a blogger? Blog kuba mukutu. Like nga olaba website. Naye blog nti ebiwandiiko byowandiika nga olina woobissa. You have a blog. Byowandiika, you have a blog. Gyobiteeka abantu gyebagenda. Yes, gyebajja ne babisoma. Osobola obeera blog nga ku mmere nga omuntu fooding ayagala asanga eyinza obeera oli spoti byamizannyo ng'oteeka eyo kitegeera. You have to have a blog site. Yekikufuula blogger oba okitegeera. Bwe n'ofuuka blogger yes mu ngeri eyo. Yes, so mbadde muwandiisi since nga nvudde ku varsity ku uni kuba eno theatre eno national theatre wetuli essaawa zino gali maka gaffe nga muddukaniza emirimu okuva ku Makerere ku department ya MDD nga practicals biki byonna byonna ebimu tubikolera wano okitegeera kuba nze nsomye performing arts naye drama and film as a concentration or specialization. So wano waka anytime any day I come wanyanguyira nnyo mbeera ndi waka. I feel very free okujja wano okulaba ku baana emigigi gyo oli mu kugiraba giri mu entertaining abantu. So from there ekalamu yaliwo nnyo kuba obeera ng'osoma film ne drama. Kati film mulimu elements mpitirivu nnyo. Kati nayagala nnyo script writing, okuwandiika film, okuwandiika theatre dramas okitegeera. Kati teri kintu kizibu nga kuwandiika bintu ebyo. Olina okubanga olowooza nnyo. Yes, oli create. Bugazi wamu kosinga obonyonnyola. Yobeera creatively aware because owandiika ku bintu ebyenjawulo. Nsobola okubeera nga ndi mu kuwandiika ku character ya lawyer. Olina okusooka okukyambala. Okyambala n'omanya n'onoonyereza oba doctor oba engineer okitegeera. Kati omaliriza weeyigiriza ebintu bingi. Kino kintu kiri very challenging naye olina okubeera nga oli very creative. Ate ng'oyagala okumanya. Gemanya. Kati kyanshapinga nnyo okubanga neekuumira nnyo mu kusoma neekwepingira nnyo mu kumanya okitegeera. Yeah, so naye nga kiri Frank Ntambi. Kiri kyoyogedde. Ekya? One day I'll conquer. Nongamba today. That day is today. No. Nze bwe nkiraba. No. Okuva lwe natandika okulaba even nga sinaba kusinkana kola naawe era ng'ogamba that one day. Abazungu bagamba tomorrow never comes. Kanyagala mbeera oyo. Ojja kutuuka okufa Ntambi nga togize. Tewali buzibu nze kinyumirirayo. Kyekiri kyegambye. Ndi very poetic. Okitegeera. Kiveeri kati nze mba manya the meaning waki kyemba ntegeeza. Musajja wo zamba ali kuki? Naku zino nalabyeko ebifaananyi ebitrendinga nga maama ali tundu. Olunaku olwajjo twayaniriza omutabani.
mu kibira. Yazadde. Babuni forest yamaze n'emufa. Kandabeko wano ku message gye yansindikidde Zamba. Ate na ekyokuzaala abasinga tetwakira tannakiri announcinga. Kwekiri ndowooza ku Instagram ye if I'm not mistaken. Mugoberera nnyo. Nasembeyo okulaba ng'ateekayo nga yalina lyrics ezatambulidde mu kifaananyi awo zaabadde lyrics nsajja nnyo. Naye nga bambi twayaniriza omwana mutabani mulamba mugenda kututsamu rap n'oluyimba tufulumirizako n'oluyimba olupya baluyita Blessings. GNL Zamba ne mukyala we yennyini Miriam Tama n'asabula raga mukyala we abadde nga muyimbi ngamba namukubisa rap nga nakawere. Kati yali ntereke yayimba biri ebiri soothing si byakukaka okitegeera omanyi omuntu ng'oli talented oba talented naye akuje kati nze saawa zino n'oba onzije mu tulo oyogera nongamba Ntambi waliwo subject weight at least njivugavugako kale tugenda kubeera nga tuyisaayisamuko ebibadde mu wiiki ekyo kibadde kiggula luggi mbadde ndudde okunyumyamuko nawe kati byennyumizaamu bwe bibanga bibadde byange naawe akansuubire naawe obifunye. Mu wiiki namba tubadde n'amawulire mangi newankubadde agamu kale gabadde gagabulamu ne gatakola nnyo mawulire naye era nga nago gabaddewo nga maki nga mawulire bwe tugenda okubeera nga tutandikira naddala mu industry eno kantandikire gye gasembedde tukole bwe tuti ngenda kweyama ate ni musajja wa kigambo kyange mpulira tutandikewo ekintu kino buli lwa mukaaga ng'onoonyaako ne tugatandika kuva ku mmanda agakoze tugatemeratemera mu bantu paka ku lw'omukaaga kuba mulimu agakolebwa abantu ng'obawa the tugave ku lwakutaano nga tugadda ku mmanyi such that obwongo bw'omuntu ono tubuzuukusa webale nnyo ekisembyeyo abadde big eye yayaniriziddwa mu kibiina ki National Unity Platform era omukulu n'amuwa akafumito n'alaga nti musanyufu n'okuvaawo n'avaawo nga honorable manyi honorable nga ali mu campaign omusajja bw'atyo bwe yavuddewo kitegeeza ki eri big eye and was it a good choice for him okugamba nti kati kaŋŋende nsalewo nzire munupu. Ekisookera ddala tuyinza obutamanya bigendererwa by'abantu ge mazima ebisinga bibeera bikusike mu bo nga kyebandiyagadde okukulako kyebakulako naye ng'ate mu bo balina ekiruubirirwa ekirala. That's why tutuuka mu situations n'ogamba Frank Ntambi n'onkozesa bw'oti ng'ekiruubirirwa kyo kyali bwe kiti ne simanya oluvannyuma nnyo yeffe abantu tusiizinga nnyo opportunities n'okuyuzinga situations eziba zizze okuyisaawo ebyaffe naye nga ekigendererwa kiyinza okwesigalizibwa mu ffe nga nze nzekka kimanyi koberegwe mukwano gwange Vic nga tokola ki kulaga kirala kungulu mundandi kirala webale nnyo kati tugenda biyingira mu ngeri ya mirundi ebiri theory esooka bigaye ekibadde kimu otwatwale tumugoberera tulengedde omuntu ayise mu kibaita political persecution saidi eno ey'ebyobufuzi abadde persecuted mu Luganda kone balina kunyigirizibwa okutuntuzibwa atulugunyiziddwa mu saidi ey'ebyobufuzi naye nga temuyimbi oba kategeera mpulira kyatulaze nti balina abagoberera ebyobufuzi kati yeffe abawagizi b'ebyobufuzi nti musajja watu naawe katugambe awo tujja tuukawe wa politics ku muntu wa bulijjo tusooke tukiteekaawo tusooke tukiteekaawo nti nga y'omuyimbi wabadde ajja okwentertaininga because omulimu gwe primarily muyimbi wabeerewo bakaria politicians ng'omulimu gwe politician kati primarily ye abadde muyimbi naye politics amuaffectinze tiwabadde nga ajja okuyimba ng'obucupa bukola ki bumukubwa ng'oluusi ne bookings ntono tezikyajja weebale kati awe wava ekinyusi ekisookera ddala mu kumukuba obucupa atandika okujja n'agamba bannange kiki ennyo temwagala kunzikiriza kubeera nga nina choice yange mu byobufuzi essaawa eyo yali acrossing yali ali eri already because ayingireyo 2011 mu campaigns za President Museveni wetulengera Eddie Kenzo nga headliner stamina project ojjukira kati ye big guy in fact abajjukira obulungi mu 2020 jjukira covid eyo stage ey'okubiri ogwokubiri
waliwo bamuwa emmotoka oba yali Mitsubishi ogijjukira Alpha die n'asooka agisse kati wayitawo ebbanga katono tugenda okumulaba ng'atandise okwogera ate eno gyendi bampa bulungi tebanvujjirira weebityo fe abali netugamba jjukira abantu abo bangi nnyo abazannya deception okitegeera ng'asobola okujja n'akaaba eno emiryango wadde manju nga kirala ng'olumu nabatume genda oyogereyo kino kikole diversion kikole bwe kito kitegeera so no one cared about him mukadde ako bagamba gwamanyi tufaayo ki teri yakutuma tufaayo ki okitegeera because abantu abali naddala mu essaawa zino mu njawukana y'ebyobufuzi omuntu ng'ali ku side opposition waliwo olukonko lw'amaanyi nnyo n'omuntu ali eri kati oba gwali eri olumizibwa bagamba gwakola ki gwamanyi singa oba toli kuba n'abavuganya gavumenti okitegeera kakati netugenda fast forward shows zitandise okujja obucupa tendese y'obucupa butandise obucupa bwamuyisa bubi big eye ate yali awo kaali kasako ne banne bwe baali babakuba naye ate bali ne babasonyiwa n'abusigalamu bwomu big eye njukira yakola statement nga callinga out Bobi Wine ayogere n'abaana yali Freedom City was it Freedom City lwe basembayo bomu kuba n'agamba Bobi Wine olwo oba Freedom City bwoyo akubiddwa bungi naye waliwo obwo bwamuyisa obi n'agamba Bobi Wine ayogere kati yali show ya spice yali show ya spice awo ne tuvaawo owokubiri ne bamukuba njogera obu highlightings n'agamba Eddie Kenzo ya setting Yagula abaana information yamulina awo nategeera nti Big Eye mulimba n'asuubiza n'okuta awo nategeera nti Big Eye mulimba mweyo situation singa omuntu but mweyo situation waliwo obulimba ne malisi yali kulibwa ku Eddie Kenzo ng'omuntu era n'abeera bubi nnyo ku Eddie Kenzo buli kamu konna akakwata ku Eddie Kenzo nekaba tekakwata ku Big Eye ng'avaayo n'akola ki n'amuprovokinga kati yaleetamu nekyo tugamba ono just akyali ku provocation game ye Eddie Kenzo okitegeera netutambula kati awo mu mbeera eyo nendowooza bookings nezikenderera ddala nga buli muntu atya show okubaamu amawulire g'obucupa waliwo show endala gye yagendako neyamujja ku stage babawunsa bamujja okugundi yali Freedom City yeyobucupa n'okumujjayo bamujjayo okitegeera kati ogenda okulaba nga kalya edi ya Big Eye yalinganga almost eweddewo eringanga esaanyeewo era ng'ali stressed ne bwe wamusanganga wali emunyonyo ng'omulaba ali stressed ndowooza ng'omuntu nayembakinga kyekiyinza omukomyawo the comeback game nakitegeera eno mubawagizi be bangi bavubuka bayimbira fe abasoma demographics tugenda okulaba nga opposition ejjudde nnyo abavubuka be batapinzeemu ennyo so by default oyinza okubeera nga abavubuka be bawagizibwa ate bewonyeezezza olwa decisions politically kati ku embakinga ku comeback ye alina gyesigamya ku bavubuka era abali eno ewakyagulanyi kati atandika okubeera nga adefectinga mpola nga zimu ku actions ezibeera kuzikwata ku Bobi Wine olaba olumu ku social media ateekayo esembeyo ya 1 million match wamulaba yagenda ensonga za alien we zibaddewo ayimiridde mu alien nga defendinga side ya Kyagulanyi okitegeera paka olunaku olwajjo we yagenzeeyo which I believe it was premeditated kyadde kiteekeddwa nti alina okujinoza mukulu yagendayo n'ayogera naye privately nga bino tebinnabaawo ebyajjo nga tebinnabaawo I tend to believe so okusinziira ku bye walabye ku bye ndi mu kulaba ne patterns ze mu kugamba okitegeera ndowooza yange nti n'agendayo ndowooza ne boogera oli n'amusuubiza nti ku mukolo omukulu nga tuggulawo ekibiina kyaffe that will be the right moment for you okukolera kino baana onkusulirewo tawulo nkuwe second chance eyo as Bobi Wine your fellow artist kuba ne Bobi Wine ng'omuntu as a leader orientation zayiseemu n'obumanyirivu bwayiseemu saa zino bwalina waliwo ekintu ekitusomesebwa mu political science kye bagamba nti in politics never create a permanent friend, never create a permanent enemy.
teri mukwano gwo wa lubeerera teri mulabewo wa lubeerera. Create permanent interests. Ebyo bye weeyagaliza bibina okuba ebyolubeerera byemufaanaganya ebiyinza batwala mu maaso. Kati olaba nga Bobi biga emundu asitunuza eri gye yava. That is your interest nga Bobi Wine. Ngate kikwataganako ne side kyoliko. So your interest ma mugisharinga. Nabadde nawe ndi ne banyumiza amayi politics wa Uganda musomyeko. Uganda gye tuvudde politically. Nyakuwe mukati show ya politics. Sijukole wagundi. Okitegeera. Ekintu kyesobola ndowooza kuanalyzinga bulungi kyenzikiriza nti kyannema science. Naye bino economics, politics, bino ebiri social, okitegeera. I take my time. So Bobby yamuwa chance as a person nga artist munne. Cause amanyi challenges ate namanya ne impact ya. Badde nkuzaayo ku kiri eri point gye gambe ya no permanent friends, no permanent enemies. Olengera abakulembeze bazze batufuga bakozeza alliances zaawo mu kuvuganya ate bannabo abalala. Mu 66 Obote wamala okumamulako Edward Mutesa. 67 akola constitution empya ebintu bikyuka fundamentally. Agenda 71 neba musajja amujjeeko. Amin yajjako Obote. Kati waliwo mu 70s awo wabalukawo Fronasa eya President Museveni nga akyali na muto. Fronasa yo Front for National Salvation yajjawo naye yafuna alliances okuva mu front y'Obote gye bayita Uganda National People's Uganda UNLM Uganda National People's Front. Uganda National People's Front. Ekikyali ekya Obote. Ekyali ky'Obote. Yes. Kati amuleeta balwane dictator Amin. Oba kitegeera. Kyokka nga oli eyajjako. Kati interest yali yakujjako Amin. So Obote yeegatta ne Museveni. Ne Nyerere abayambako e Tanzania. Bona interest saawe yali yakujjako ani? Amin aveeko. 79 they succeeded. Newankubadde bayina ebyabwe. Bebaawula. Ne bafunye olwo interest. Ebagatta yakujjako Amin. Amin yali yefudde mawale. Buli kimu akijjeewo. President for life. Kasaba awulira ekyo president for life. Ne bakuba ggwanga mujje. Mujje tutwale omusajja. Buli ali eri ne bajja. Ne beegatta. Ne balwana. They succeeded 79. 79 bajjeeko Amini Yusuf Kironde Lulaze akutemuko naye akutemu nga ogamba caretaker kati fa bagobere mpira caretaker soko giro berawo kawo substitute ono oba alabiriro bulabiri wadde mwaka kankalabire mukawo oyo Kironde Yusuf Kironde Lule Kironde naagala okwegeziwaza bwatereza kire kintu kyami kyobote kiri telelele mga itawana twakusaawo kobosa you don't have any say bireke pa nwaga gwe jangu ne balondo najjeewo munne Lukongwa binayisi soko bana bakulu olwajjawo munnaabwe era bo be balondo omulala jangu ona bana babiri Museveni ne Obote nga be bakabejja bano babalesanga zi puppet bagira bakyabezabezawo abakyaliwo olutalo lwabwe balina okulwana mpola balina be bakyagonze bali binayisa abaya katulawo nnaku za emyezi gyali mitono naku kyendo bazali zali tono Obote n'agamba kati nno wano Museveni ono wenna omukubira tteke ajja kuntomeza Obote twakomewo Obote tunakomawo n'atuula 81 akalukali ka 1980 bakagendamu bano bayamba okututeeka mu kalulu bano ba Yusufu balinga babataddewo bano bamalirize ebizibu tugende mu kalulu akakinaana akalulu ako in fact gundi ajja n'avuganyaawo Semogerere n'Obote abaliwo bagamba Semogerere yakawangula naye obuwanguzi n'abutunda oba baamubba whichever abaliwo they know better tugenda okulaba Obote akoze ki akomyewo ku 1981 Museveni in fact kolo yesimbawo ko ku kifo kyali kya MP ndowooza ewaabwe Kutesa n'amuwangula posta yakomawo mu kalulu akawe ng'alina ekibiina bali bakiyita Uganda Patriotic Movement nagirabeyo posta kati abantu bjo beebuuza
President Museveni gwe batabba kalulu aje agifuna ate edduka mu nsiko kumbe nze nkunyonyodde kuva eno mu Fronaso omusajja abadde nga alwana nga naye ayagala ntebe bwe batuuka wali ono ate Obote n'akuba tteke n'akyesigaliza akalulu we kaggwa olowooza bonna bali basuubira Ssemwogere ayinza okukawangula twewonya Obote ebyaliwo ne bibeerawo fiyoreza abantu balina nnyingi kalulu ako baba bakalangirira Obote bani abali awo abatono tusoke tugende tweyokya ensiko tulwane n'afuna be yafuna abato biki bonna ne beeyokya ensiko n'emmundu 27 zezatandika olutalo era baliwo movie gye bakoze ya Natasha bakitadde 27 guns nga batono we bati ne beeyokya mu kweyokya n'akuŋŋaanya bonna balina interest yemu naye ne bagenda they did whatever they did yes by 1985 nga bamaliriza kati mwolo olutalo lwennyini boshuwo Obote yalina musajja we nfiira bulago titookera olutwa naye wakati awo bakyankalanaera ye politics teri mulabe wa lubeerera teri mukwano gwa lubeerera kati mukwano gwa Obote titookera bakyawagana Museveni yamugamba nja kwetaaga era olutalo we lunyinyittira amaze okudifeatinga Obote titookero yagendako ku ntebe Museveni yasooka kipapira kakati ya ne Tito naye abakobya ayiyayiya yegezuwaza President Museveni naga twongereyo emmundu ne bagikuba paka Kampala wano nijjanga esenvula ng'ennaku z'omwezi 26 January nabeeranga amaze okujjako lutwa olalangiridde kakati yenze mwenye gye bata Liberation Day olunaku lw'ameenunula kati awo kosi yali emaze okuggwayo so nono gwe yaleeta lulenga mukwano gwe Museveni era naye namwe Tito era naye namwejjirako vaako kati bakita politics no permanent friend no permanent enemy Bobby kye yakoledde Big Eye yes kati eyo badde mulabe wa Nup kati oli mukwano gwa esaba zino oli mulabe w'abali nange balabe bange kyokka abadde mikwano gye kakati eyo preamble gye mbadde ndi mu kukuwa era that kind of orientation yandisifubye nnyo neyingira mu abawagira ebyobufuzi ne tumanya politics waliwo ebintu ebimu ebitumalamu politically ebintu bya politics tubeera extreme nnyo olumu naye nga the players if ba principles baffe they know this game bulungi era agenda kukola decision yawo gambe mukulu akoze kaki President Yoweri Museveni nzijukiramuko Agri Awori yali wa UPC in 1997 was it 97 which year was that we yamukansa n'agenda Alhaji Nasantege Sebagala Agri Awori in fact mu kalulu ka 2 bajjirako bacapaka Ruhanga yalakyali mu kibiina kirala naye yamala n'amukansa awo gye tugenda mu maaso Nasantege Sebagala kye kimu vice president yaliko ebiseera ebyo mu Kenya yali wa DP Nachiwala Kinjo omulabe recently wano Babeti ya Anywa Bitwisa Anywa Beti ya Mong ono speaker parliament sawa zinaliko yali wa FDC Anita Mong okitek nabalala bangi kati waliwo track y'abantu abava mu opposition bagenda mu NRM leading olwakazannyo k'abakulu abakategeera waliwo n'abava mu opposition mu NRM bajja mu opposition olaba formation ya FDC yasobola kubeera reform agenda mwali mkyali baana bato era byonyumya kati onyumiza nze by the way tonyumiza nabali by the way Frank omanyi ekintu kuba nti abantu bakreditinga baba n'ensonga lwaki waliwo ba analysts ababaddewo era nga bannyonnyola naye ate bwe wajja ne bagamba baali tebannyonnyola bo bennyini bakyeyogerera abamu nabo ne bakikkiriza nti oba oli awo baali baleekaana nga tebannyonnyola ne badde ku drawing board abamu era ne batereezaamu abamu ne bagaana kati ekintu kye tuliko kya Big Eye naye at least osobodde otuzaayo yes nkyambaza the context ya politics era n'onnyonnyola ekigambo mukwano gwo n'omulabe atali wa lubeerera ng'okijjira ddala ku origin yes webale so that is Frank Ntambi yes so Big Eye kimukolera yes badde nkunyuza ka reform agenda nti aba NRM abajja mu opposition Dr. Kiza Besigye ba John Kazola ba Gregory Mugisha Muntu abo
baveeri ne bajja ne creating ekyabwe mu reform agenda later ne becoming a forum for democratic FDC. change FDC Yeah. era kaluke bagenda mwaka 2 gumu bajjamu nga reform agenda okitegeera so politics watu watambula abamugoberera n'abamuwagira we have to be aware otherwise we shall be frustrated. Tofiira ku muntu n'ofiira ku muntu nti Ntambi yo n'omusajja kenyini yabagamba Bobi Wine don't be loyal to any political party oba nawabeera nga nze nga kyagezako bagamba nange nyinza okukolayo decision nga tegenda basanyusa naye mu keeping mu checks and balances mulabe ensaanidde oba tekikyasaanira. Bobi Wine never wanted to build a carrot in politics. It is very kiba kibi yalaba ekifaananyi ekinene naye nabeera nga agamba nange nembeera nfaluti nze mu checking so Big Eye yavuddeyo n'abanga ebigambo alaga alina na bitono nnyo n'agamba ajja kusooka tuula setolinge asooka abeeko kyatunyonyola namukubiddeko akasimu ne mugamba njagala tunyumyemuko n'angamba Vicky weekend yonna ndi booked ngenda kuba mikolo tubadde naye leero ku makya ku BBS so gye tukoze tobaddeeko tumukyazizza n'ekibuuzo kye nirabidde omumubuuza mbajagala kubuuza Big Eye nti Big Eye ekikututte okukola decision gy'okoze is it because of the political ideologies as an NUP or is it because of the excessive pressure kuyitiriddeko because kyabulabe okubeera nga agenzeyo by pressure than ideologies the pressure yosinga etuuka nekugwako onasigala nabo ng'obanywereddeko oba ogenda ku defecting ogwokubiri oba kitegeera bw'oyo kyogwokubiri awo oba okoze byagunjo bya Mayinja nagamba Mayinja enkofiira yamutuuse ono yamutuuse oli Mayinja teyamutuuka Mayinja bali bamwaya Edi Mutwe nagamba Mayinja Ronald nasho gye nakola ebyo ebintu bya second chance byajjirawo second chance biki naja nayogera nze setaga second chance nagamba Mayinja wegendereze nengamba Mayinja ngoyagala okumanya mbu n'abantu bakukooyi jangu okumewe Uganda otegeke birthday o inviting nga n'abantu oba invitinze bu inviting gambe ne wana bakozeewo bana abokya emikyomo tebajja bajja jjocha bajje tebagende bajimulekeraawo bada abasoda bamulete bagende so kati Big Eye Big Eye sawa zina ekibuuzo kyobadde omutegekedde kuba alaba oba ku bibiri abadde ayine watuufu ayina bakyabulabe ennyo singa abagenzeyo la pressure naye kaakati abaana banuuku bano balaba bwoddamu n'obookya omulundi ogwokubiri tebasonyiwa gwa kusatu tebasobola ate nalabyeko abaana abanyumirwa okusaaga nalabyeko abaana abalala nga bo bagamba nti Big Eye okubanga yaweereddwa second chance mu NUP ng'emuwebwa Bobi Wine kyazze lwakuba nti alina kwebaza Alien Skin eyagamba chance nti Bobi Wine yali amusabira mbani ye nga yagala bajiwe Big Eye. Is it because of Big Alien? Sija kyesigamya kwekyo Big Eye before even the Alien Skin statements yalagirawo dda course to action of okubeera side zeno ekitaaliwo bantu ku trustinga Big Eye because these people have been wounded, they have been betrayed, they've given people chances nebazigala banja so nebo kyembamanyiko ba fanatics ba politics nga bagoberera omuntu ebiseera ebisinga leader kyasalawo kyemugenda nakyo mubeera nga bali mu magye komanda wasalawo nti kati bane tukwata direction yenu tokwata walala oba kitegera because tumubiriivingiramu nti nakikola on our best interests okay nga tuli awo ku chances nawo katuviirewo ddala Ashbag Kato era mu eyo week bamuma chance kwegayiride tumuveeko tumute kale I want to discuss people who matter okay tubiva mabega era ku Lwokuna waliyo press conference ya Saha yes ku Lwokuna yes waliyo ne press conference ya Rape yes Rape na Akaaba yes era all over social media na trendingamu kiki ekyakaabya Rape ekyokumugamba nti tazaala abantu mu comment section nga ne ku press conference gye yaliko yamubuuza kyabutazaala ekisookera ddala bannange tuli mu nsi nga waliwo ebintu cards abantu ze bazannya nze I've suffered such a card
abantu balina kaadi ze bazannya naddala nga zeetoololera ku famire n'abakazi. There is that sympathy card evaayo. Oba kitegeera. Oba gye kuzannya oba toli mugumu kimala oba owedde. Nze bajinza seranga ekwata ku famire mukazi maama. Ezo. Na family. Fa abasajja teyatuteeka nawo. Oli nwakumira taatawo. Tofaayo. Ntambi taatawa teri afaayo naye govuma maama. Vuma sister, vuma mukazi, omwana abo. Ovaayo oli mukambwe. Kakati Ray P, she's an actress. Muzanyi. She's a media personality. Abirabi. Abimanyi. Ebyaddala nga tuli honest with ourselves. Issue is very sensitive. Nga tuli very honest. Ray P alina omwana. Yazaala omwana. But engeri gye yakireese, the context, the acting, the drama, the maziga, the atmosphere, kyawulikise nga atazaalanga ku mwana. Ekisa ky'oyinza okumukwatirwa nga ng'omulaba amaziga ge yakaabye oba kitegeera. Yet there are people out there abanoonyeza abaana Mukama nga kyababamye bambi. Ng'oli agamba bugambi ne bwe luba lubuto ndulabeko. Yes, but for you have a kid. Omulina at least okubeera appreciative of that. Nti ninawo. Kino kyagamba mu bufumbo bwe buno obupya, obufumbo bwa myaka ebiri. Biri myaka ebiri n'ebindeeba. Oba kitegeera, just 2 years, mitono. Oba kitegeera. Ekyokusatu, abantu betuzannyiramu. Katugeze tuli ba personalities. Ebyaddala, olina okumanya nti eyeeweza omumba bwe bazikuba. Ntambi singa nkeera bangulidde ensawo ya Man United ng'ekirabo. Nja kubuuzaako ku bya Man U. Katono. Ani badde nkuwa example. Singa kama minkwala kafaananyi kanga kaka Man U nenkateeka ku Instagram yange. Ne ngamba bambi ompeereza kiraba UK webale nnyo biki. Ebyaddala bagenda baba commentinga negatively. Oli wa maalo. Akasawo obusawo biki ulalala. Ebyo weebityo. Ekyo kyamaanyi nnyo olwoyina nnyo olaba ina emmotoka okitegeera. They'll comment. Kiba kya busirunze okubaddamu in the same measure. I don't know them, but nkitaddeyo kigenda ku receiving both positive and negative criticism. That is it. That is very simple. Ku social media what you expect. You have to expect. Wolikeere ncha n'oteekayo mukyala wo. Suubira abamuwaana n'abagenda omukuba. Lolikeere ncha n'oteekayo omwana wo. Wala kyatuuka ku Grace Can. Kyatuuka oba ku Grace Can. Kyatuuka ku Robin Fenty Rihanna. Yateekayo omwana we gwanyana Esaproki. Ni bamukuba. Tafaana Kiggundu ono yani Badiru Kiggundu. Wafo wawan. Kugamba bakomentera zibeeri bamufanaganya ebintu bingi nnyo. Ne bamufananya omwana munnanso wafo. Naye Rihanna talina we yagenda kukaaba. Because akimanyi. Waliwo ne yava n'akuba omwana wa Kyagulanyi. Kati nze malani yanze nkujje wano. Tugamba Ntambi mwe muri primitive eri gye tugamba bali advanced. They also do it. Omuyimbi rapper 50 Cent asiba atrolling abakazi. But bakimanyi society bakimanyi. Okitegeera Eminem yakwata mukyala we Kim Mathers namukubira the songs nga mukaaga. Namukola okitegeera nga webewasa webeddamu mama we Debbie Mathers enyimba nga nnya cleaning out my closet neriwangula ne Grammy. Okitegeera asembeyo mukubira apology wano ku Headlights 2012 ku album ya Marshall Mathers LP2. Okitegeera bakimanyi. That is the life. So nono bwakitaddemu kati ono mwannyinaze Ray P. Afuna obudde n'agenda ku Instagram oba TikTok oba socials nateekayo life eri private. Nti wano UK or to say UK public. Yes, eri private nagifuula public. Ate nga choice ye lukusalwe kusalawo kw'eddembe lye tisobola mugaana. Kyemudi mugamba tuli mu third world ate third world. Third and sad. Yes. Abantu abali obubi bangi okusinga abali obulungi. So naturally omuntu ali obubi
abazungu bagamba misery loves company. Okitegeera omuntu ali obubi ayagala nnyo nga alina gwasika babeere bubi bonna. Tebaagala kulaba ng'oli waggulu eyo yensi nga ye ali wansi ayagala kusike. Kyobola bannabyabufuzi abasinga beerimbika nnyo mu omuntu wa wansi amufaanani oba kitegeera. Kati ekyo misery loves company tuli mu dog eat dog world. Okitegeera kati olina okumpitanga just dakika nayo zinaba 10 nze I do sensitization kwa media personalities they are doing a lot of mistakes online. Okitegeera oba wabulengamu mbawe ne examples zaabwe beegomba bebakopperako relevant examples nze mbimanyi. Okitegeera so rape we yakaaba nafunamu ebintu bibiri olwadde context gye nkuwadde negamba rape ono being an actress she knows how to act. She's having an event on Saturday today yeah. Okitegeera that event kunze it had teyafuna publicity emala yalanga because alina partner we owa next media yamuteekawo wonna wabeerawo that extra whereby abantu kibeera on their lips. Waliwo ekiseera ekyatuuka nga battle ya Shiba ne Sindi tedi discussed nga bagizanye bubi naye nga ate they are publicized nga obulango obulaba naye nga tokabiri tetukola ki paka we bayiya ne bayiya ne nafuna attention y'abantu oba kitegeera kati noono shoye ebadde ebuzeemu that extra publicity eyinza obeera ku mimwa gy'abantu ate ng'eyeekamu ezziga ne lijjamu awo libadde ezziga lya kirogo cause bw'ogamba nti lyali acted liba zziga lya kirogo wenkyo oyinza okitaaminga kubanga abakubanga talina mwana discussion yandibadde endala but you have a kid already naye okola statement nze mulowooza saagala kuzaala katonda lunaku lumu alinnya lunaku lumu olidde nga yakuyambadde mabega omulina what is that mwana mukulu ate n'omwana yennyini omulaga abantu what is that okitegeera so rape kyekyo kati ffe abatatya nze sitya totadde ndya nze mbeera ndi ku principle nze oli ne wanvuma naŋŋamba kale munno amaziga no among the principle nti olwedde alina ali mu kkaaba situation gyakabeera ya myaka 2 abakubanga aludde ne bbaawe emyaka 15 nga bamunonyeza n'abula kisobola omuluma olw'omusajja we naye bamugasseekaawo naye nawuliddeko nti ali mu kulya buyembe buto naawe wagafunye nagafunye okitegeera tetunnagalakasa naye nga yeeyo bw'obeera nga wetadde mu public domain togenda abayimbi balina perspective nti ogenda kwagalwa everyone so criticism wejja ng'okaaba nze nkimanyi guno mulimu nange gwendimu guno bino ebyenjogera abatabinyumirwa waliwo n'agenda okubira batekeweera komenti akuvume naye ng'atute ne effort okukulaba sinakindi olw'okuba nti oyogedde ku oyo gwayagala kati nze comment sinziraba siddamu wadde neja naye kinyamba okusoma abantu betusaavinga neŋŋamba okay balowooza we bati kale kijja olumu kikuyamba n'okubeera beta osobola okubeera nga naye gwobadde omukyamu oluusi nekyabadde ayogera nga kituufu nga gwobadde omukyamu ntambi naye singa ntwala criticism eyo nenyambalira buli muntu ankuba nvuma ngenda lwana entalo mmeka I'm going to lose the course entuufu kivalaba ne mu lutalo lwaffe tubaddemu abasatu nzi yasooka okuluvaamu why I branded myself. Awo wenyini tugattirewo ddala lumu obadde gulira enamba 3 muge tuve emabega mu wiiki eyo yennyini Frank Ntambi ne banno abalala babiri okosaako ne munnamawulire munnaffe omulala omu Saimo Kawalaata then ne bali abalala ababiri Technocrat n'omulala obadde ye yeyita linnya kyawe ddala Mugisha eryo so nga mulaga waliwo olutalo olugenda maaso naye ate gwe lwakukuba olunaku olu olunaku olwokubiri n'olwesamba kiki ekibatta mmwe betulabyeko nga muli kumpi lumu muli kati kano kalimo kamu kiki ekibatta ekisookera ddala navaayo on record neŋŋamba I've seized fire gye nasiizinga yali attacks ze nali ndeese naye sinasiizinga kulwogerako as an analyst saawa zino kati nsobola oddogerako nga analyst kuba kye nali njagala kibeere kiteekebwewo kyeyoleke nakikola and I was satisfied. That's why nakola kinagamba kati kino nkimaze. That is it. Omusajja omba mwita Sanzu
bula kuba tonkyalirangako wange I have a mini library wenteeka obutabo bwange erabika osoma naye kati sirabika n'omuntu akula gamba nsoma juzi nakulabye oli ku mazzi wabadde kugaawa ng'okirinze naye era ng'oli mu bitabo. Yes, nze nkimanyi nti ebintu bye simanyi bye bingi olina kusoma bisoma bye mmanyi bye bitono kati buli ssaawa njagala neeyongereko okubaako bye mmanya kuba bye bingi bye simanyi. Badde gamba omusajja Sanzu yawandika akatabo The Art of War. Wate bazanye webalwana entalo. Yes. N'atugamba fe abamugoberera n'amusoma. You have to know when to fight. And when you're in that fight, you have to know when to get out of that fight. N'okumanya lw'olwana naddira olina okufuluma mu lulwana. Kati nze nkimanyi. Tubala nalufulumamu nga maze okumanya. Olede waluyingiramu nga nkimanyi. Ng'omanyi naddira olina okufuluma. Naluyingiramu nga nkimanyi wengendo duyingiriramu. Balo wali watandika dda. Nina siriika. Nengamba nja duyingiriramu wano ate nfulumiremu wano. It seems like mulina empalana eyo obuntu. Badde gamba teba mpalana ya bulubeerera buba butakkaanya kati abamu tubigatta. Enjawulo ya obutakkaanya n'empalana eriwa? Nti empalana ebeera permanent. Okitegeera naye obutakkaanya bubeerawo ne mwekubamu ne mweta nemugonjoola ne mweta and you move on. Oba okitegeera so kyekibaddewo obutakkaanya. Nze obange naboolesa sigenda buddamu because nasizinga fire. Nyinza okubeera nga nange nze yali omusobya mu mbeera emu ne baganda bange bayinza okuba nabo beesobaganya twesobya kugamba wano tewali sente era singa nzija kumpeewo kuno ne ngamba nze mulungi ennyo nze gwe bayiikiriza nedda mba nnimbye okitegeera olina we wasobya balina we bakusobya kati ekyo it takes a brilliant mind okyanderstandinga n'akitegeera kati nze ekyo nekitegeera muno ffenna twesobyako kinyamba okuvaamu ne ngamba anyway kiki nkyayagala okitegeera naye nga mukyo tuli bantu kyekisookera ddala tewaliwo bantu nembeera muli babiri ewaka ng'oli ne mukyalawo era mufuna issues omwami n'atandika okusula ne mu ddiiro omusala mu kisenge okitegeera butakkaanya bubaawo naye nga muli bameka babiri ne mubeera abasatu family babazadde it is just natural obutakkaanya obutakkiriziganya okwesojjasojja okulwana okwebigambo n'olumu okuli physical kya butonde nti olaba ne mubaagalana gyekiri naye ffe tetuli baagalana mulimu gwe gutugatta kiba kitegeeza ate ekyaffe ekyo kibeera you understand mba mukifunye yes naye bonna balina issues zaabwe ate nga buli omu mutuufu mu ngeri ye nga wakirowooza ate mukyamu mu ngeri emu third party ye wayinza okukola ki okukirowooleza the way forward gyetwagala omanyi lwaki navaayo nze nenkasuka nuclear kuba yali nuclear gye nakasu okitegeera naye nazza nuclear anti kati ye already yali mukasusu wa nuclear oba kitegeera nga bazisindikira b'amasasi naye nga nago tebagafulumyanga kyenyinyonnyola kiri bwe kiti Ntambi teri muntu yayandabyeko nga nkambuwala omusajja ali simpa nyonnyola ebintu bye n'agenda naye era kati okwali badde ng'okukaayanaako bwe bukakkamu bwo naye luli kyasukka kati mu kusukka okwo nawulira nga nnennyeddwa nga nina okwerwanako kati mu kwerwanako nennwana bwentyo nga bwe nasobola n'olwanyisa maanyi naye ng'ekyo yali sayini erina okulaga buli muntu nti Ntambi waba asazeewo he can also go that direction. Nagamba abantu direction eyo yesinga obwangu ffe ba communicators yesinga obwangu mubeera mu blackmail intimidation kuwaayiriza kuvuma ebyo ndi kafulu ate byonna obisobola kubanga nze nagambye initially ndi muwandiisi kati abawandiisi tubeera n'ebigambo ocreatinga n'ewatali ki yes tuba n'ebigambo biyitirivu nnyo ebiri synonymous oluzungu bingi okitegeera ka direction eyo njigendamu I can thrive there naye tewali sustainable bano abantu boozimbye Entambi bonnyonnyola bino babyagala yes ne baagala bibeerewo biveewo tebisobola olwoba ne kino kyekinyusi ekyokunnyonnyola bye tubaddeko biri yes kyekinyusi kino ekirala it can excite them but
lunaku lumu naku bbiri naye singa kibeera trade yo bakwetamwa ng'era abamu bwe tubeetamiddwa bonna buli muntu yajja nga trade ye yali yakuvuma kuwemula walaba nga ere yatuuka nekola ki nevaawo era awo wenyini wadde njafuna akadde tunyonyole oba otwanalizingiremukko ku TikTok okuva lwe yajja mu Uganda paka n'olunaku olwaleero abaani abagifunyemu na biki ebiri ebibaguddeko oba oli awo abagikozesezza mu ngeri enkyamu nja kikukolera mukama wange King Saha yavuddeyo nayo nga tumaliriza na announcinga ebiseera ebyo concert I think Saha musajjawo nnyo ekintu kyeyerudde Saha musajja wange nnyo ebyalemesa luli tebigenda kuddawo biri ebyalemesa luli bwali bulamu nga tulina omuprotecting obulamu bwe tewaliwo kabadi tewaliwo ntu twagala sympathy naye Saha wona wabadde ng'ayimba bannange abantu babadde bayitirivu nnyo olw'ennyonta eyo okitegeera mu bulamu Saha yemu ku bayimbi abannayuganda nze mu kulowooza okwange abasinga okubeera talented how abasinga okubeera talented and he's a full musician ajudde Saha okitegeera okuba kuwandiika peni akwata awandiika okuba kuyimba koolobya kuno evoko livaayo okubeera thinking out of the dome off the top nakuba freestyle nakusobola wiki egwa wali nga tayimiriza okitegeera mu ngeri eri melodic nga taateringa story yo King Saha abakubye ezisawundi zitambula enkuba buli lwetonya waliwo gye basikayo King Saha ina sense of humor mu gye mutamanyi ojjukira ka video aka training aka kapa ayogera ne kapa nze gambe yankyaze ewuwe King Saha kapa nejjaawo nga ka video ye byaliyo kuolo tewabiŋŋamba ante tewampita naye ekyanyumira kapa mukwano gwe boogera omanyi abantu abali those geniuses mu bintu baba n'ebintu ntu osanga olinga ye mukwano gwe kapa kadinze wange mbwa nina embwa kyokka ate nze mulamu bwange ogitya sina mukwano waliwo oli kapa waliwo olinga nkima nga they have that connection kandi Saha ina connection ne kapa ye bakola bu kirip era agigamba gwe nokoze hit gwe ku internet naye oli wano I laughed so nga olaba ali free nacho nga ali free nacho he's living this nyumire wasa aina akatyaya ako nga mutuddawa wagenda ye nakawukas Saha imba nenda kugamba ki ebigambo by'onyinza kugera ku Saha Ntambi weyagalidde ku kibuga kuno wazaalibwa kuliwa nze nazaalibwa ku kibuga ndi wakunoera abaana b'okumutala guno mutujoze Saha is very welcoming bambi yatwaniriza living a very simple life etali yakukaka naye nga ate Saha resources zayina ne talent gyayina singa obiwa omuyimbi omulala ayinza otukinako akiniguka ne Saha olaba buli kimu akirina zoke omulaba onogamba you understand naganya tugendeko eno mu nnimiro watyo musajja munyumya nnyo so show ye ndowooza yegenda okuggalawo omwaka 8 December ezinaddako zonna tetujja zibalanga sho eno yeggalawo omwaka eya December eya Africa now embeera ebiseera ebyo ate n'oli yamugatiddemu kikofiira efuuka ebiseera ebyo mu zaakayo olw'okuba zaakayo ebikofiira yamusembeza yabaddewo yakiikiridde nanti omutegesi yasinte yabaddewo kati mucyo mucyo era nga 18 abantu njagala bagende ku Serena bawagire mwannyinazi Zubeda byantalo namukwakula kwekali ako kayiseemu dda akavidiyo bakirabye nga 24 tuddeyo era tuwagire muganda wange gwe nkugambe gwe nayingira naye Makerere Kenneth Mugabi people of the land eriyo nga 24 ayimba soul oyo traditional soul oyo nachi bane mugende muwagire omwana oyo mulungi nnyo aina gye yakuba nezamba ayina layini yakuba balita emiswa gitokota ate olutegedde ajore yali talulirangako Baluita she said yes. She said yes to marry me. Ngaba no buyinza nawe she said. Waliwo abantu mukaba bya talent.
Yabikwata yamala n'aluwa obudde Joel. Negwe ebyaddala. Gayi muyimbi. Ebyaddala zamba wabeera ali serious. Teri ayinza mukwatamu. Nawulidde nali sitwalanga budde kuwuliriza lyrics za zamba ze yakozesa mu Mr DJ. Gwe bakuba. Ndukuyimbiremu wano. Eza zamba zobompa. Osalamu oluyimba obeera nga nsaze n'ejjirita. Olaba kala ya zesta mwongezo ku bread and butter. Young blood Frank Ntambi ani aluleeta. Ngani ku pitch ne DJ mwega muita selector. One of the best MCs from the East African crater. Tubakulimba muno wali omulala nga ali better. Nyimbira abaana ba Kampala byayeruka ng'ebinaaba amatankulu kuta freestyle. Omwana genda maaso lwa mushana Ntambi. Genda namboze. Naye nga mbadde nsaba just dakiika emu. It's okay. Munno waaki. Tukole ku ssente. Abasajja bano bambezezaawo. Era beba mukuba kuyimirizaawo kulaba nga naawe totuyimiriramu. Webale nnyo. Munno waaki. Application kweri ku masimu gonna. Android ne iOS application eyo munno waaki eraga firimu z'abavijje. Yasalawo bavijje ba Uganda bonna. Mu buli ddoboozi. Catalogs zaabwe ziteekeko. Oba vijje junior mu 28. Oba biri mwali jingo ow'ekinaana bali bachansi bamzeyi chansi kati tukola tufuna ekifaananyi ekiri clear digital byajja tufuna ddoboozi ne tukasuka ku kifaananyi ekipya firimu nebeera mu 4K ekyo okisanga ku munno waaki abatasobola application ng'olina Google bikoze bitya www.munnowatch.com osasula emitwalo 3 subscription fee emitwalo 3 omwezi which means 1K per day. Ngosagala ku internet ngoyota film ate kati kifo ky'okugenda ku library ogule firimu ya 10 emu nga wano osolola ba firimu zo nenga n'aba library nabo mugende bawagira osolo bawagira okitegeera nenga wano wewali ekinyusi Ivan Kalanzi Sports Center asangibwa California Plaza ground floor room number L49 wagamba Joel amuwa omujozi gwa maniyo gwali gwa maniyo mene maniyo bagikuba kati ayambala ki Al Nasa. So Ivan Kalansangiwa California Plaza ground floor room number L49 aina buli kalonda ina kweswa mbye mizanyo mugende eyo mberenga mumuwagira aina naye akapapula star kodi ya star 210 star 2 star emu hash kati mani sawa zine samba furam odi yababuliddo aniyo okuwa nana habo mouthwash kadagala kalyawo okasprayinga mukamwa twako abawunyo yes no buzibu bw'amannyo bonna amannyo gakyala bokoba kuba n'abalenzi abantu bonna naye abalenzi baali koza advert nga be basinga okukettanira ebisa ebisinga abavubuka ffe tuli bagayavu mu nsonga z'obumwa naye nga ddagala liri very organic olikozesa n'oliteekayo no sprayinga n'otandika okuba ng'osenya buli kizibu kyali nnyo oba linyeenya oba lirimu kituli lirimu obuwuka waliwo ffe abamu nga otekayo ekinyogoga wesisuwala omubiri gwonna nga otekayo ekyokyo oliranga erisaanuuka mukozese nana habo mouthwash asangibwa mu supermarkets zonna ne pharmacies mu Uganda. Drena emergency medical services owulira makagamba medical emergency kitegeeza ku lunaku lwa King Saha tubeetaaga kuba tugenda ba n'abantu bangi ku olwo so walina okubaawo emergency muyinza oba bazirika nga bawulidde ebiseera ebyo King Saha nga akooloobya najjukira laavu ya jjajja yes kati tuba baba bajjawo ne babatwala for medical attention wobeera gwe kati olisemaka oyinza oba olina omukozi waka naye nga wamulekera abaana abayamba omwana abaana baffe ennaku zino bazanya bali note omwana ayinza ova waggulu n'agwa n'amenyeko omukono oba najja oba n'anywa butto oba mafuta whichever kati bamusomesa weeks nga 2 oba 3 engeri gyakwatamu nabanga asobola okubanga situation so gihandolinga okitegeera nabo nga wabakubira embeera webeganye ne bajja bakolagana mu baliro gonna aga Uganda kati nobo inawo ino musawo wo bakutwalayo oba toyina ne bakuyambako obanjo kutwala bali beta bano ba boda abaganda bafuna obubenje buli saawa naye osanga oli nafuna akabenje n'abeere mulagaawo bambi muwali teri amwatendingako bano bakuyamba balina ensawo gye mukwasaganya nabo nobeera ng'oteekayo bakuyambako oba ofunye obuzibu nga basobola okukuyambako n'ogenda mu ddwaliro eriri beta international private hospitals okitegeera basangibwa ku ssimu 0702 15 55 49 beba Drena emergency medical services Pizza Origin basangibwa wano Jinja Road wano opposite Nema House kulwokubiri ogula pizza emba kuwamu ezo 2 kulwokuna ogula emba kuwa meka 2 balina pizza zonna
ey'enkoko ey'ennyama enkoko ey'embuzi waliwo gwe natwala okulya yalyani kipiza gye yatandikira ku yankoko kyokka ate nze esinga okumpomera n'agamba piza nga tempoomedde ndowooza okitegeera so kirabika wetwagula teyali mpoome yes so balina pizza nawe atalya nnyama oba biki ba vegetarians nabo balina pizzazi zaabwe be bakabaka mu pizza mu East Africa sebo mukama wange ku namba 0772 220068 oba 074 20 0754 220272 n'asembayo emusajjawo Sula Birungo asangibwa katale kewandegeya yes asangibwa ku namba 0709 921135 Sula ono yasinga okukola enkoko ewooma mu Uganda mu Kampala wano n'oba mugambye muno ajja ku mukolo gwo birthday oba mbago oba kwanjula abakolera enkoko kati sabazi alina olusaniya Sula lusaniya mitwalo 5 olusookerako lwa mitwalo oba 7 nenga lusavwa Saniya gwolumanyi nga basatu bana Sula Birungo mukama wa yes Sula Birungo mubonna bensembyayo ansembyayo Sula Birungo enkoko njiraba sinagirya naye ogenda kugirya kasoli ne juggernaut ndi ejuggernaut kutunagamu okukwatagana ng'obudde butugize bulungi tunayitayo yes kale kakati mu mbeera eyo nkujjukiza Haji Miti mulombi wa of course osobola okuba ng'omunoonyako so nga nnaku z'omwezi 18 Zubeda Byantalo oyo ye temumwerabirira ddala ne nga 8 Desemba ebiseera ebyo omusajja King Shaha muliteekamu ne shirimi the Juggernaut Frank Ntambi gwe mbadde nayo olunaku olwaleero era nkusabire mani ezannya leero ebadde etebe ne golo makutomu ne bagisazaamu VAR etebye Dibagisazaamu makutomu tonakuwala ojja kaaba ruled out for offside omuntu agoyingewa ne mani kimunnumya mbagadde nnyo naye buli lusala batukuba why us kale mugonoonye gye mugoyinga tusinkane mu updates eziddako buli naku lwa mukaga kyo kibasuubiza tagenda kuddamu kumbulako bibadde binsumbuwa namaze okuba nga obaolyawo kwasaganya agenda kuba tuanalyzingira ebibaddewo mu week atakumira mpera ate abankuumire amina